Okusinziira ku RDC Charles Mbiru ategeeza nga beekubira enduulu eri woofiisi ya Ssaabaminisita Ruhakana Rugunda ng'enjala bwebula okubamalawo ekyamwaliriza n'okubalambulako nga bannalakayi ssabbiiti ewedde okulaba embeera gye balimu. Olw'embeera naye kennyini gye yeerabiddeko kye kyamwaliriza okubasindikira obuyambi. Obuyambi okuva mu woofiisi ya Prime Minister ku bizibu bye tulina wano eby'enjala, ebya musisi, byonna ebya muziro gwakatugwako byonna bigattiddwa wamu. N'olwekyo twagala kwebaza gavumenti olw'okwanguwako okutudduukirira. Twagala kusaba bannaffe ebintu bino gye biraga bibe nga bikwatiddwa nga biweebwa abantu bokka abasinze okuluma kubanga si bingi, naye gavumenti etandikidde okwo ebirala bijja. Ekirala tetwagala ensonga eno si ya byabufuzi. Ate omumyuka wa ssentebe wa disitulikiti y'e Rakai Agnes Namusiitwa ategeeza nti obuyambi buno obubaweereddwa bagenda kubuwa abo abasaanidde okubufuna wabula si buli muntu, nga wano basabidde bassentebe b'amagombolola okubayambako mu mulimo guno. Era twebaza kuba batuweereddeko n'ekiwandiiko ti ebintu ebyo bigenda kuweebwa abo bokka abantu abasinga okubeera obubi, naddala amaka agakulemberwa abaana, amaka agalimu abakadde ennyo, amaka agalimu abantu abaliko obulemu n'obukosefu obw'enjawulo. Ate abakadde ennyo waliwo omukadde ng'asobola okwetuusako bayina mutabani we dokita oba yinginiya, situgamba abo tugamba omukadde atasobola kwetuusako wadde hafu kiro ya kawunga kuba kinajjukirwa nti luli musibo yatukuba abantu babifuula byabufuzi. Kansala Agnes Namusiitwa asabye bannalakayi okusimba emmere ekula amangu kubanga tebajja kuweebwa nga buweebwa olw'okubanga emmere yaabwe tennakula. Nkubiriza abantu okwongera okulima ennyo naddala emmere eyanguwa amangu okukula kubanga eno enkuba egenda kuggwayo mangu. Tusaba abantu benyigire ennyo mu kulima ebijanjaalo, olumonde, muwogo, emmere eyo esobola okutuyamba okufuna amangu emmere. Abalimi b'obummonde balime obummonde obuzungu obunaakula amangu. N'olwekyo ekyo nkikubiriza abantu, ate abantu mbazzeemu emitima nti si buli omuntu asobola okufuna obuyambi buno. Ate buno obuyambi tebagamba nti bali tebaakosebwa musisi ate mubawadde emmere, no, bino twasazeewo ebitundu ebyasinze ennyo okukosebwa omusana. We twaviiridde ku kitebe kya disitulikiti eno ng'ensawo z'obuwunga ziri mu kutikkibwa olwo zitwalibwe mu magombolola ag'enjawulo basobole okugabira abo abali mu bwetaavu. Alipoota ekuŋŋaanyiziddwa Pascal Lutabe ku lwa WBS TV.